nkusizaako mukwano gwe ali ku TV yo nenga obulamu bugamba ki webale kubanga okyekumidde ku TV yo mpozi amanya nze Nyondolo Z era nga bulijjo nga nkoledde program okutambula kulaba okudda kanyumya anti mukwano nakugamba nti wano bwenkuleetera abantu ab'enjawulo abatambuddeko efe ebyenjawulo ebitundu ebyenjawulo agaleka ekintu babeera abantu banjawulo era babeera batambudde ebitundu ebyenjawulo tuba tugenda kumanya ebintu ebyenjawulo nga oguweddewo nabaleetera mwana mulezi mwamulaba n'olunaku lwaleero mbaleetedde ate yani bamuyise Mutumba tusanyusa okulaba kale era nsanso okulaba nyabo kale sebo mpozi sebo sikugenda ku maaso n'okubanga olamusako kuya akulaba njagala okulamusa ffenna abatulaba olwaleero ku TV yaffe era njagala n'okwebaza abasobodde okunkyazaako olwaleero amannya gange nze Kawuma Mutumba ndi musajja mufumbo nina abaana bange bana ate nkyayongerako n'omukyalo omulungi andabirira so ku bakyala songerako naye ku baana kyayongerako webale kutukyaza olwaleero kale sebo wabula nkyamudde okugamba mu bwangu gwoyogerako kikyoli kyagala bajja bakugoberera amabega lwakuba nti olwokuba oli mwami mulungi nnyo kiki owaayi omusajja baba tasetulinzo oyinza ofuna amannya agawera Haji Pasita Alisheke kati ebintu ebito oluusi kati nange njagala okubyewala ate ekirala ndi mukozi wa bizinensi na bizinensi nyingi zendimu olwaleero mu Uganda wano naye esinga okulu esinza okuntumbula network marketing nkola n'ekitongole kya BFSM okuva mu America tulina kye tukoze okuzimba Uganda n'abavubuka n'abantu bonna okusobola okwekulaakulanya ampozi programu yaffe eno eri nti okutambula kulaba okudda kunyumya wabula nga tukulabyeko ng'otambuddeko ebifo ebyenjawulo ebitundu ebyenjawulo nga watukako ne Dubai naye Dubai eno Dubai eri etya waliyooko kiki kyewalabayo ekyenjawulo kyensobola okugamba ku munnayuganda oba omuntu yenna atulaba okutambula kya makulu nnyo era nandirowoozezza nti omuntu yenna teyandivudde mu nsi muno nga tatambuddeeko obanga okutambula kujja n'emigaso mingi just nakulowooza bulowooza nti ekyangenda kulinnya ennyonyi enneeteekateeka omuntu adde takwata budde omuntu adde tasobola kutegeka keesi omuntu adde tasobola kwegamba okutambula kuno bw'oba oli muntu wakukulaakulana kulina setting ey'enjawulo nga tetunaba kukuteeka mu bintu birala bingi nti oba baddeko Dubai abantu abatambuddeko basobola okunjulira nti newe obadde olemererwa okukeera naye singa bakugamba nti ogenda kutambulako manye ennyonyi terinda check up ez'enjawulo ebintu bingi byoyiga so nze kyenandigambye omuntu yenna bw'afunanga omukisa ogutambulako nandyagadde atambuleko kubanga experience eri mu kutambula eva right away waka singa ekyo kikukoona mu bwongo enneeteekateeka eba yanjawulo osobola kusigala kyekimu bwenzira ku kibuuzo ky'e Dubai ebiseera ebisinga ebitutambuza bingi naye njagala kwogera kutambula in general nti ebiseera ebisinga kyandibadde nnyo kyamakulu nti omuntu atambula ayige tulina cultures ez'enjawulo mu nsi ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo mu bibuga ebyenjawulo so nti omuntu ateekebwateekebwa bulungi kikuwa ekyokuyiga buli lw'otuukako obusukka mayanja bw'otuukako mu nsi ez'enjawulo kuba zirina amateeka ga njawulo buli lwogwa ku airport n'oyingira mu kye bayita migrations oba oyingidde amateeka amaki amapya Dubai ebintu bingi byosobola okuyiga e Dubai ng'ebyobusuubuzi otunuulira balocals engeri gye beeyisaamu n'abagwira abazza obuzimu Dubai engeri gye beeyisaamu kati osobola okufuna essomo ddene nnyo ng'ogenze Dubai ekyasinga okunsanyusa Dubai yenkulaakulana speed ensi eno kweri edduka speed ya kika kya waggulu tosobola kugenda Dubai nodda ng'obadde osula mu kayumba kasubi n'oyagala okasulemu tosobola kusulako mu hoteeri ezo n'okomawo ng'ewe obadde tolina kapeti naye ngeri ogisanga ku kisaawe gwe nga kaakulema wano akakapeti osooka newewunya nogamba nze natuuka naye akatonda wange kakapeti akamulumu wano kagaanyi naye ekisaawe kirina kapeti oyinza okwogera nogamba nina amaalo naye obulamu bwange bwakyuka okutandikira ku kapeti erinnyibwako just mu airport erinnyibwako abantu ab'olukale nagamba nange nteekwa okudde olaba luno olukale lulina kapeti
nteekwa nange okuddayo. So Dubai nagyegombako speed kwekulakulanira, it has a level of excellence, a touch eri ku bizimbe, yes, n'enkola abantu gye bakolamu n'amateeka ag'enjawulo. Anti mukwano okutambula kulaba okudda ku nyumya ndowooza owulidde ate singa bali tagendangayo nga tetuukangayo ali badasobola okutuwulira ebintu bino ampozi Mutumba nekyala waliko is it France kubanga nyinako wano ka clip ke nalaba walinga ali mu factory oba ali factory nkulaba oli mu ddagala obeera oba okola busawo kiki oba wali kale okolayo ki? Ekitongole kyenkola nakyo kiri mu madagala aga pharmacy negano ge tuyita nutraceuticals. So nali ngenze okusobola okulaba abasajja bano industry zaabwe bazitambuza batya, bascalinga batya, bakola enkola yaabwe y'ebintu eri etya mu factories ag'enjawulo, because so ngenda kubeera nange mu processing nasobola okufulumya ebintu ebyenjawulo. Mulimu ensi whereby quality is not compromised. Toyina wosobola kugenda kati nga mu America, Germany, France n'ogamba nti ogulirire ofulumye ku duplicate. Yes, kati ebintu ebimu mu kutambula mu kuno nsobola okugenda okutunuulira n'omanya nti ffe twekuba enjawulo ng'Abannayuganda okola factory kino ekyuma bannaffe abatulaba saagala babulya nti oba duplicate nnyo ate kino kugamba n'oyiga ebintu engeri gye bikola ki gye bitambula nga businessman otambula okulaba n'oyiga setup y'ebintu ebyenjawulo etambula etya. So pozi nga tuzeeyoko mu UAE natuuka mu Abu Dhabi eri ensi nnungi nnyo mu mateeka era bw'oyingira ku migrations nalina be nali nabo ne babagamba bakola ensobi ne bakubya ebifaananyi awo baali babatwala mu kasenge nange ne mbagamba nazze nabo ne bagamba kye bakoze gwe tokimanyi gwe sigala sanya batwalira mu kasenge ne batugamba eri ensi teyina bigambo bibiri, teyina sole amusole, ekyokubiri teyina nti badde simanyi. Era eri 99.900 biki crime free. Emisango kugamba amateeka gaayo gakuyambako obutagwa mu musango. Ate fines kati watuuka Dubai fines zisinga ziba za ssente za nsawoyo naye ate mu Abu Dhabi culture yaabwe erina mandate erina obusobozi abantu family okutuulawo oba wadde otunulira mukazi w'emirundi ng'esatu nega kati tumuggyeko omukono batumuggyire tumusaleko ebyawansi kati ngaffe bwe tugamba nti mu Uganda tumutwale mu kooti tumutwale ejindi kooti yaabwe bw'etuula n'ekulamula family eyo kyekusalidde oba nannyini mukazi kyakusalidde omuloko kyogenda nakyo. Yes, so kati okutambula kuno okomawo ng'olina empisa. Mulimu ensi ezimu ze tugenzeemu nga China ne bw'okolerayo omusango gavumenti yo tekuggyaayo bakikubuulirirawo nga waakayingira tereera n'empisa zo wano ABCD teri alisobola kujja wano kujjako empisa zo. So kyenva ngamba nti okutambula kikulu. Nandisabe omuntu teyandifudde nga tatambuddeeko. Sigamba nti nove Masako gye Kampala okonako kutambula naye kuno okutambula otegeere. Ddala mukwano anti munnange olabye nange muli mpulira nga mfunye muli obwagazi okusobola nange okukola ki okutambulako naye nga mpozi Mutumba ng'ogyeko UAE kitundu ki ekirala wansi kyendala gye wagendamuko? UAE, United Arab Emirates, nga we nkugambye nti Abu Dhabi yanyumira lw'amateeka gaayo era bw'obeera eri obeera muyonjo nnyo. Mbaddeko mu Asia tutunuulira China, tutunuulira Thailand n'ensi endala awo ezirinaanyewo, mbaddeko Hong Kong. Naye ezo ebiseera bisinga okuntwala mu nsi zino okusoma, sigenda kutuula mu kiraasi wabula okwekenneenya abantu bano culture zaabwe ziri zitya. Asia abasajja bakozi era bw'otunuulira culture yaabwe esaawa zino bakulaakulanira ku speed y'ekika ekyawaggulu. Ndowooza bwe tunajjako the American Great Empire wentunuulira esaawa zino empire ejja is the Asian Empire kati abachina basitudde speed y'ekika ekyawaggulu. Naye ebimu ku byo bye bakola nti babadde nnyo essaawa zino mu processing. Otunuulira nti at least buli maka ka factory kyetumisinga olwaleero wano mu Uganda. Oyinza okutunulira nti bano bakola t-shirt, bano bakola bitogi, bano bakola rubber band, bano bakola kino. So ekyasinga okuntwala mu Asia kutunuulira obukozi bwabwe ne creativity gye balina. Kyovudde olaba nti okutambula kuno kikulu nnyo ate tosobola kutambula n'odda kyekimu.
balina ebifo bingi ebyebyafaayo. Onagendako waliwo gye bayita Forbidden City ne Greater Wall, n'otunuulira okulowooza kw'abasajja bano esangibwawa China, Beijing, that is also Asia. Otunuulira obukozi bw'abasajja abazimba ekisenge kino ekya Greater Wall mu myaka ennyo obufukunya n'obufukunya obuyise, baalina obwongo, baali basajja bakozi nnyo. N'otunuulira eyo Forbidden City yazimbwa emyaka mingi nnyo, naye mpaka kati okyakitunulako ng'olaba nti ebirooto by'abasajja bino bikutakula n'obwongo. N'obukozi bw'Abachina obwo butunuulidde ku kiro kya waggulu, singa muddugavu, omubiri gw'omuddugavu gezaako okukoppa amagezi agali eri, kinyongera okundaga nti Africa tujja kuba b'amaanyi nnyo. So okutambula kikulu, n'okusobola okujja okulaba nti kyoyiza eri nawe osobola okukikola eno mu bisito ebyo ebyenjawulo. Balina omutima ogw'eggwanga lyabwe ate n'obukozi obw'ekika ekyawaggulu. Mpozi nekiro kyakitwandibadde twagadde okumanya Chinese, abakyala Abachina nabo bakola oba bo babeera waka abaami boka be bakola? Bakozi waliwo n'abavuga amatulaka, n'omusanga avuga loole nga mukyala, nga mukazi avuga loole ya kasasiro, avuga loole ya kino sebo nga bakozi ddala. Yes, era lifestyle eri teri atali mukozi bangi nnyo, naye abantu bonna abasinga bakozi. Yes, so obukozi bwe neegomba mu Asia. Amawanga gengenzeemuko mu Asia, nalaba nga China nayo giteeka ku nkizo esooka kubanga bakozi. Mpoza kya mutumba waliwo ka clip ke nanabye nga balinga abakuwa award, bali bakuwa award kyali ki oba yali yaaki? Yes, ebiseera ebisinga olw'obukozi bwe tuba tulina kampuni gyenkola naye ya Biosuma eri based mu America, ate erina n'amakanda amalala e China, Hong Kong ne Shenzhen. So lwoba ng'oli top, yes, esobola okuba nga ekwawaadinga. Obukozi buno nga bwogenda kutambula kulaba nze gyonna gye ngenze ntambulira nsobodde okwegombayo okukola, era kyovudde olaba nina awards ku mutendera gwa Africa. I'm ranked number 3 in Africa mu kampuni eno. Nkoze ebintu bingi byentuuseeko, Katonda byasobodde okumpa ekisa okutuukako. So the award zino zoolaba mpitirivu. Okay, mpozi mwami Mutumba kino tekirifaanane oyinza okubuuza nti kirifaanane naye kakikubuuza obaoliawo n'omulabe waffe yalibadde yakola kyetaaga okumanyako kuba jjukira nti otambula ensi ez'enjawulo omalayo ebbanga si bwe kiri omukyala wo obeera omulesi mabegeno mu Uganda kati embeera eyo okikola otya weeyiya otya n'obeera nga ekitonde. Okay, waliwo kibayita kati abantu abakuzeeko bakimanyi waliwo success principles. Omusajja bwe yeebaka ennyo n'abakyala bangi onaawuka. Okunaawuka kitegeeza ogwamu ensa. Ogwamu ki? Ensa. So ne mu success singa oba tosobola kwefuga, tosobola kukola ssente, tosobola kulaakulana. Kitegeeza. So kati waliwo ekiseera we kituuka ng'oteeka okwefuga. Ne weefuga n'omanya nti kati ngenze ninja kudda. Nkitegeera. Kati eyo discipline bwekulema tosobola kubaako kirala kyotuukako. Oli mutuufu. Ddala kituufu okutambula kulaba okudda kunyumya. Wabula nange kyengenda okukola kubanga mwesibako abaddayo nange nyina okuba nga nkomawo nkola ki mbeeko nekyenjogerako. Mpozi Mutumba ate naye wali ogenzeko America oba wali ogenzeko America? Mbaddeko mu America kubanga ze nsi gye muze nsinga okwegomba. Naye nga sinaba kuteeka ku mugugu nina okusooka okubuuza mami oba anzikiriza tugende ffenna. N'oba omusabye nakkiriza then nange nja kuba nga nsobola okugenda naawe. Ensi kyali ki nali ngezaako nnyo okumanya lwaki America y'emu ku nsi oba y'ensi esinga amaanyi. Natunuulira amaanyi America weegajja era nengenda ku bimu ku bibuga ku state ewali amaanyi ga America, that is the Greater Los Angeles. Greater Los Angeles, California erina 120 cities, erina ebibuga 12. Owulira California, Great California erina ebibuga 12.
naye netunulira ki ekifudde America ebimu ku bifudde America okumukulaba okwange waliwo abasajja bano tebayisaamu maanyi maaso buntu butono mu luzungu oba mu lufuutifuuti tesobola okugamba they pay attention to small details every detail however small it is it matters gwe ne bwogamba lwaki akakoola keevuunise n'okayitako Omumerika tasobola kayitako kwegamba n'akataliimu oba n'ogamba nti kano tekaliimu nsa abasajja bano bakateekako eriiso jjogi kwegamba ne bwe luba luviirirwo nga beetaaga lwekenneenya nga twanayingira Amerika ssebo balwekenneenya that is ekyo kyekimu ku nsonga lwaki nti tebalina kintu kye batwala nga kyakusaaga ffe tuli wano buli kimu okisaagisa obudde obusaagisa okudde n'okusaagisa gundi akwize kusaaga mukaaga oli mu bintu byakusaaga naye Amerika bagamba nti emmotoka zonna ku lwokusatu zisimba sayidi y'eno ssebo gye zibeera kitegeera mpozi osobola okutunyumizako ku bifo ebiri ebifo ebyobuwangwa kaŋŋame nti aba kwegaba nti mwe beeyagalira okusinga ekifo ekyanyumira bakiyita Las Vegas ne bwoba olina sente nga zifaanana zitya muganda wange kikukamula ne bwobeera Mike Tyson obiwulira byabakamula kiri ekifo bakiyita kyekifo kyogendamu ne bakukkiriza bwobeeramu emyezi 6 okkirizibwa okwawukana ne mukyalawo kubanga bakkiriza kyekiba kikukoze oba tokyali abunomu omuntu yenna bw'asobola okuwangalako ebbanga lya myezi 6 mu Vegas kubanga embeera eri muli bwe kuba kulya lupapula muganda wange balulya ebyuma birine mu ttooyi bino ebya betting kasino mukiri ekifo kiveeko ate tomala gatwala nti saati tioyingiramu gwejosanze no kidictating enyambala oba toyambadde suuti oyambala akakooti akalungi ne saati nungi nejjini nengatte ennungi tutwala bisinikasinika ogenda otwala embaliga eri kiri ekifo kyakweyagala kyakuluma lusente kiruluma n'omutima gumu so Vegas yanyumira nnyo nasanyukirayo nnyo nina ina okuddukayo mangu kubanga olupapula luba ludduka ku speed y'ekika ekyawaggulu ate lulimu levels balulumira mu levels oba olina ezizo z'okwatakwatako oba bano abasplashing ennene oba okolobota so ebifo bidictatinga mpozi lwaki nayagala nnyo California mu kusooka kubanga California I think it is the thinking tongue of the US kizungiriza ekisooka gye bakikolera projects zonna z'olabye ez'amaanyi ekirala ye most defensive city bwogende San Diego ejje lyabwe ery'oku mazzi ba Navy Seals bani bali best yawe liri empingu liri best yawe kibuga tekyesanyusa nnyo nti oba okitunulako nga bwolaba Dubai anyirira ayaka naye kikabaka mu technology backbone ya US backbone ya US kati projects ezisinga ziri ventured okuva mu kibuga ekyo tosobola kumanya banga mbaddeko San Diego kiri very cool wanyirirako nyato okusinga wakati mu California before byetunulidde incubation lab kwegamba thinking tank America weyimiridde awo kiri awo kirina ebibuga 12 otunulira Greater Los Angeles contributing kinene nnyo ku defense mechanism ya US contributing kinene nnyo largely mu ba new projects ba thinking tank obwongo bwabwe buyimiridde bw'otunulira nti nekizungiza ekyasooka kyavaawo so a lot of initiation of programs eziri awo technology ali awo so California kibuga kirungi nnyo okugenda mu bibuga ebyenjawulo ate kirina amusement parks nga bwolaba Hollywood Hollywood eri awo abazanyi ba films ogendayo n'olaba studios engeri zebanyanya films n'omatirira ddala n'ogamba bwe bati batulimba bino bibeera bya ddala aweza otuuka mu nyumba ng'eno nga sini yonna yali wano ne bagikulaga ne banyiga amazzi ne gajja boloka ne zeetomera nga ziri awo mu kifo kimu ne banyiga ne waddamu ne weetereza ne weggala nga tebaagenda walala wonna ekyo mbadde njagala nnyo kukikubuuza kubanga tulaba feelings nenga tulaba ebintu bye bakola ebingi bwetugawa batulimba baddala kituufu nolwa omuntu nga waggulu ku kizimbe n'agwa ddala kituufu kibaayo tekibaayo beera tekinologi naye basobola okutwala mu reality n'olaba ng'ogwayo nagendako gye bazanyira transformers bazanyira zino zi fast and furious just
ebintu babikuŋŋaanya wamu bwati. Okay. Sini ziba zicreating. Oyinza ogenda ku street ng'olaba bazimbye nga bw'olaba Kampala Road. Naye just nga street bagizimbye buzimbi. Naye ne bakuzimbirawo Rome, wano ne bakuzimbirawo ba Germany somewhere. Naye nga just muli within the studios. So okutambula kikulu. Kituufu. Oyiga ebintu bingi. Obwongo bugazi wannyo. Kituufu. Mpozi mwami Ntumba nga bw'ogambye eyo gye wagendako Abamerika gye bakola ebyokulwanyisa byabwe gye babitereka. Wendaba wano ka clip, wendaba wano ku bifaananyi ndaba nga waliyo naye nga processes ki omuntu omala gagendayo oba waliwo processes z'oyitamu n'otuukayo? Yes, si kizibu nnyo ekintu bw'oba okyagala. Ate American is a free state. You can do anything. Osobola okukola ekintu kyonna mu America. Bw'oba olina tour company ku guidance obulungi ogendayo n'olaba like abantu balambula White House. Abantu balambula White House. Ate ng'olaba kyandibadde ekintu kizibu nnyo kiteeka ensi ku bunkenke omuntu okuyingirako mu White House. Naye waliwo ennaku ze mugenda e Washington DC ne muyingira mu White House ne mugirambula ne mudda. So America is very free. It's a free state. Like twagendako okulaba ku lyato eryetikka ennyonyi z'oku mazzi. Ng'eryato limu lyetikka ennyonyi 10, eddala lyetikka ennyonyi 6. Kati otunuulira nti America mu ssaawa emu esindika ennyonyi 6 kuva mu bwengula. China esindika ennyonyi 2. Ebimu ku bifuula America okuba ey'omutawaana ennyo. Kati gwe wositulira ennyonyi 2 nga yasitudde ennyonyi 6. N'olyoka owulira obwengula bwe buwomba. So nayagala nnyo okumanya bintu ki ebirala bingi bye sobola kwogerako wano ebifudde eggwanga lino okuba ery'amaanyi ate nange ebinyambirawa kuddamu okuzuukusa ebirooto byange okulaba nti kino kisobola okutambula. So kisoboka kyanguwa okusobola okuba nga okwataganya bulungi ne tour company esobola okutwalayo in a legit way, mu ngeri legit nawe n'olambula. Mpozi ate kifo ki kye wali ogenzeemuuko eky'ebijjukizo kangiza obanga kale ebifo by'ebijjukizo wali ogenzeeko mu kifo kyonna eyo mu America? Bifo bingi mu America, museums zoyingiramu ne zoogera ku bintu engeri gye bibadde bitambulamu, history waazo n'ebintu gye bitambula ebyenjawulo. Era bw'obanga okwataganya bulungi ne company eri legit esobola okuva wano n'omanya nti njagenda mu kino ngende mu kino ngende mu kino ngende mu kiri njagala kumanya kino. Naye kye nandilowooza nti omuntu yanditambudde ebbira mupango. Wandimanyiza lwaki otambula before n'okusituka okuva wano ani akututte ogenda kulambula ki na lwaki. Yes, ensonga eyo nkulu nnyo. So era nnyongera okukubiriza abantu nti omuntu yandifudde ng'atambuddeko kubanga omuntu atambuddeko bwadda abaliko akakyamuseemuko. Oli mutuufu. Mpozi omulabi waffe omulungi programu yaffe bwetyo bwetambudde ne Mutumba wabula mpozi ka wasiibule tube nga tulaba ekiddako. Mwebale mwenna abatuuliriza ebintu bingi tetubimanyi nnyo just tugabanako nammwe ensi tetunalwa gitambula kugimalayo newankubadde tutambuddeko naye obubaka bwange buli nti nandisabye buli muntu yenna bwe kiba kisoboka kola ekisoboka oba weekuŋŋanyiza akasente otambulekoko niwona kati nga Dubai ebintu byangu $355 $4 kakadde kamu plus air ticket okugenda n'okudda funayo miliyoni zo nga 4 omanye nti kakati kanze budgeting kangende ensuleko eri nange nkijjemu omukyuzi neyagale. Njaga kutumira abantu bonna benkola nabo mu BF Suma okusobola okuba nti kati company mugifudde number 1 mu Africa ate mu East Africa ate ne mu Uganda. Era njagala okwebaza ne family yange yonna ba siblings bange basobodde okumbeererawo ne ba business partners ab'enjawulo ate n'okuterabira mukyala wange anjagala ennyo nange nkwagala nnyo. Mukama abampeera omukisa. Amina. Webale nnyo mukwano okubanga obadde okyali ku TV yo anti program okutambula kulaba okudda kunyonya nange Nyondolo Zeti bwetu bwetambudde olunaku lwaleero Mpozi tusisinkane olundi.